Ono muganda yange atega yatugambye mumukiisa yafunye ne kanyama akulimba yafunye ne kanyama wamulabye ate omuntu okuba ne kanyama kirungi nawe osobola obeera kanyama bannange abantu abasinga obanga gwe buli muntu omunene ekyokutambula ng'olina omuntu kintu kikulu nnyo twafiirwa Mozo Radio twafiirwa omwana ate era nkobezamwakeso byonkalakase kanyamba okwesabira obukomi ne babuntu ate kati gwe biwankalakata nedda lwaki onkwatanga vidiyo ne Waruna wankutte vidiyo era wankutewo vidiyo ekyo bakinsazeeko era sekyuta yange yagenda afunye nayo omusirikale ekyo bakinsazeeko mpayiriza nnyo nti nkulondola jangu tugenda kusanyuka mama tugende balina okuleeta asabye baleeta abagenda okweyimirira haja abalabeko bwasabye balabye motwala ne fulufiga otwala mutirugwe fulufiga nkibategeeza nti ze ne fulufiga tuli baluganda ebbanga ddene era olutalo lwange ne fulufiga bwe lubanga taata waffe ffenna yatuyambako tannatuyita tujja kufuna lingi tulwanaganemu anaakuba munne yanaaleka munne nja mukwata okugulu omumpi wakwama wakolaki wakwata kubanga bambi alina byanfuma abaana bange nabiraba ne bakolaki ne bakaaba yes I have 8 children nyina abaana 8 nga bakulu ate nga baali bamumanyi nga nange bwe mukolaki kuba tumanyiganya emyaka mingi nnyo okuva nga ndi mwana muto yes kiki ekibaganya okukwata olutalo lwaffe lwatandika kwasiya yasiba asiya kati asiya yali ali mu show yange bwe namugjayo nekimunyiiza ng'omuntu naye ne mwetondera nendowooza kikoze eki kiwedde naye tugenda kusala amagezi okulaba nga tukisootinga kikole ki kubanga ebigambo byayogera birimu ebitiisatiisa olunsi abaana bange ne babiraba ng'ebikolaki ng'ebikangakanga waki togenda mukupozi nawe n'omuloopa okulopa si ye solution naddala omuntu nga mukulanganye bwe mutyo si kyekyetagisa ennyo nti nno kubanga mpaabye olunsi emisango mingi ne batamukola ki ne batamuyita naye ate bwe nayogerako n'omwami ffenna yatukuza naŋŋamba ajja kumuyita simanyi oba yamuyise kuba tannangubira nti yamukola ki kuba okwemulugunya kwange nakutwala mu bantu abaatukuza fulufiga omwami lijja ekikoofiira yamubeererawo nnyo ate nange yannyamba nnyo yes ndabye aba timu agi bakutwalaganya nedda bagezaako okunyinyonnyola babadde bagezaako okunyinyonnyola nti Naalongo Agi teyakwata mwana Naalongo naye nange nzize nkyogera lunye nti Agi tusigamba nti yakwata omwana naye twagala tulabeko kwani yakozesa omwana Haji afulumire mu kitiibwa nga ne yakwata omwana ensi emukoze eki emulabyeko nze nyina okukkiriza mu Uganda eno kuba mwembeera nze nzikiriza ne bwana ba boyfriend ng'ali ku ssomero bajja munoonyereza era bamukole ki bamuleete ne bwana aba ng'ali luddawa naye nga waliwo okulaga nti yali akolagana n'oyo omwana nze Uganda ng'enjikiririzaamu era bajja muleeta ntegerekese bulungi sisobola kukyusa bigambo byange njagala kulaba ani yakozesa omwana w'omukazi atanatuuka yes twagala okulaba wayogera nti notiisibatiisibwa yene security emu ku gye bakufunidde ntiisibwatisibwa ebbanga ddene era kati ndi mukulu nnyo mpozi ng'olya zenna so sinaalinkuwira wala naye sikyalina kyentyanga ntambula security emotoka waliwo tugambe nti watijja nnyo okutuukaawo si kutya naye teri mulambo gwogera abantu bangi abazze nga babyogera ne mubalaba nga bafudde nze mu nsi mpozi abantu awakandaba naye nze sirina kyentya saana muntu gwentya mpozi Katonda yakola ki eyantonda sirina buzibu buli muntu ogenda kuswala nnyo mukyala gwe nkubulira amazima Haja teyadde azaagala kyetaaga mukubira simu tolina namba yagikuwe balina n'abamuwadde nga tebaziwadde nze kati sinza kumanya muwendo lwaki oyagala okuzimanya olwa URA naye nyina kyenjagala okugamba nga Munnayuganda ti mu Uganda wano omusajja okutegeera teeka era ffe abakazi betukoki tubagamba omukazi bw'atyo nti ffe eva batulabanga abatategeera naye omusajja okutegeera mu Uganda ki teeka era kyobulaba n'abakola ebisaakaate bakola byabawala kikabonera akakulaga nti ffe eva tulina kwongerwamu bigambo biki
birala. Kati nkusaba engeri nga gy'oli muzadde opulizentinga Uganda ng'omwami weeyongere kukkatiza ekitiibwa ky'abasajja mu Uganda nti okumanya abaami bategeera nnyo era banoonyereza ne baleeta omuntu wateeberezebwa okuba nga yeebaka ku mwana kubanga nze ndi maama w'abaana bawala 8 sirina gwe nsabira musango naye nja ssanyuka nnyo nga tulabye kwoyo gwe baga nti yakozesa omuki neyanzi